Jesus as their Lord and Savior. You are not yet a child, and you are celebrating today. Saza. Jesus as their Lord and Savior. You are not yet a child, and you are celebrating today. Before this year ends, those two, I know you, I will not mention your name, but I know you. And the Lord what? Knows you. May the Lord help. Jeffrey Kagoye, obusumba bwa St. Danis Taniwa ne wantume. Njagala okuyozaayoza abantu bonna si bakristaayo bokka, kubanga luno olunaku lukwatibwa buli muntu yenna. So njagala kuyozaayoza abantu bonna aba Uganda, ate era nawalala wonna okutuuka ku lunaku luno, naddala abakristaayo baffe. Katonda yeebazibwe, kubanga olunaku luno lubeera lwa buwanguzi. Olunaku luno tujjukira nti Kristo yazaalibwa mu nsi okujja okutulokola. Twali tubulidde mu bibi byaffe, twali nga tusibiddwa, naye Kristo bwe yajja n'atusumulula. Era olunaku luno tukubiriza okwagala abantu, kubanga Kristo yaleeta kwagala. Abantu basige emirembe, kubanga Kristo yaleeta mirembe. Abantu basige obumu, abantu basanyuke, kubanga Kristo yaleeta ssanyu. Era twagala okubiriza abantu bonna, naddala mu kiseera kino ekyakalulu, okuuma emirembe, kubanga bino ebyokulonda bya kaseera ate bijja kugwa. Temukyawagana na neiba wo, kubanga yawagira kibiina kirala. Ebyo bigenda kuggwa. Nga bwe nalabye omusajja yabadde afunye akisidenti, kubanga yabadde ayambadde katishat ka NRM. Abantu ababaddewo awo, kubanga babadde ndowooza ba Unity Platform, ne bagamba nti afe kubanga ayambadde akatisha. Oli muntu munno, bino bya kiseera tebitwawukanya. Oyo gw'ogamba afe ayinza naawe okuyamba enkya, oba kabe kasinga ayinza okuba nga muntu wo. Nze tekyampisiza bulungi okulaba nga abantu babeera bagamba takisi, amagulu gesibidde muli mu byuma mu takisi, naye nga abantu bagamba afa kubanga oyambadde yero. Nze ndowooza ekyo kikyamu. Kale tubakubiriza okukuuma emirembe, okwagalana, okuyita mu nnaku zino obulungi n'essanyu, kubanga Kristo azze mu nsi okutusumulula mu byonna ebyali byatusiba: obukyayi, obunanfuusi, obubbi n'ebiringange. Baagaliza olunaku olulungi, bakubiriza buli omu okulonda omuntu gw'ayagala, naye era ng'olonda bulungi, ng'omanya nti bw'olonda omuntu anaatwala eggwanga lyaffe mu maaso, anaakuuma eggwanga lyaffe, naawe onaabeera n'emirembe, era tunaatambula bulungi ng'eggwanga. Kale baagaliza Krismasi ennungi, Mukama abawe omukisa. Ze Reverend Asaf Kawuma Abirizi, omusumba omubeezi ku St. Danis Church. Mwaka ogujja tuli Kawuga St. Stephen's. Njagala kwebaza Katonda olw'olunaku luno
abantu bazze bangi abantu okuwulira eddoboozi okuva eri Katonda okukwata ku bubaka bw'amazaalibwa ga Mukama waffe, era tubabuulidde enjiri eyita mu kibuuzo nti Kristo y'ani. Singa abantu bamanya Kristo yazaalibwa, kitegeeza nti baba basobola okuwaguza bingi ebibasoomooza. Kristo ye mwana wa Katonda, ye Katonda yennyini eyajja mu muntu okuba omuntu ku nsi nga ffe, n'ayita mu kusoomooza n'awangula nga talina kibi. Olwekyo Isaaya amwogeddeko mu Sura y'omwenda nti ye mulangiro w'emirembe, ate amulangirireko ye mu kiseera kino ekyokulonda okujjako Kristo. Kristo yajja otuyita mu kusoomooza kwa ekonome, Kristo yajja otuyisa mu kusoomooza kw'amaka agadobonkanye ne mu kukuza abaana baffe. Leka tutambule olugendo lwaffe olw'okukkiriza nga Kristo alulambika wakati mu kigambo kye yatulekera Bayibuli. Mwebale nnyo okutuwuliriza, tubasabira ekiseera ekirungi ekyakalulu, mubeere you promote peace, mubeere baana ba Yesu abanapromotinga emirembe, kubanga ye mulangiro w'emirembe. Tujja kuwangula ate n'omwaka ogujja gubeere ogw'emirembe. Tukubiriza abantu bonna buli omu Mukama w'amutadde abeere mwesigwa, aleme kwolowoozaako yekka obula alowooze ne ku balala, naddala abatalina, kubanga bwe tukola bwe tutyo tuba tukoze practical gospel. Kristo kyaba agamba nti yawulya ebigambo byange n'abiteeka mu nkola, kyali baafaanyizibwa ng'omusajja w'amagezi eyazimba ennyumba ye lwazi. Kibuyaga bwe yajja nga tugenda mu kalulu waliwo kibuyaga, omuntu azimbye ku lwazi tajja kugwa, kibuyaga tajja mutwala. Naye tuzimbe ku lwazi Kristo, tuzimbe ku kwagala, omuntu bulamu, tunyweze tubeere basajja n'abakyala ab'ekisa. Tujja kuwangula ensi eno, tufuule this world a better place. Abantu Mukama bawadde obuyinza okubeera abasajja n'abakyala abatya Katonda. Obuyinza obwo babukozese bulungi, kubanga bw'okozesa obubi obuyinza Katonda yabukwasa. Ekiseera kijja tuuka owe accountability, ow'embalirira. Kale embalirira bw'enaagaana, Katonda ayinza okunyiiga n'akyusaamu, naye Katonda nga anakukozesa, sooka otambule ne Katonda, mukkirize era musiime nti Katonda yabawadde obuyinza. Mubukozese bulungi buli omu Katonda w'amutadde, oba mu kkanisa, oba mu gavumenti, oba mu community. Beera omuntu atya Katonda nga exercising integrity, obwesimbu buli omu Mukama w'amutadde tusobole okugasa abantu Mukama b'atwesigisiza. Linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Nze Musumba David Mangongo, nkulembera ekkanisa eyitibwa Anointed Healing Church, tusangibwa wano mu kibuga ky'e Mukono, Uganda. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda olw'omwana Yesu Kristo azaalibwa olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 25 tujjukira amazaalibwa ge. Mbadde ngamba abantu wano nti oba yazaalibwa lunaku ki oba lunaku ki n'ekikulu kiri nti yakola ki, yazaalibwa ate birthday tucelebrating emuso, twagala okwebaza Katonda olw'okuzaalibwa kwa Yesu. Kakati njagala okukubiriza abantu mwenna abagenda okucakala luno olunaku lwegendereze nnyo, kuba lubaako ebikolobero bingi. Waliwo abakyala abakukumya ebweru eyo, okukubba, okumalako sente za famire yo. Beera mwegendereza spendinga luno olunaku olumu, spendinga nga tomalaawo sente zo, kubanga bwe tunaava mu lunaku luno ennaku endala gye ziri nnyingi ezikukuumye. Tugenda mu January, tugenda mu kulonda, weetaaga okubaako ne sente, toyonoona sente, tomalaawo sente zo. Wa January ennaku z'omwezi 15 njagala okubiriza Abannayuganda mwenna nti akalulu tukakwase Mukama, tukkirize Katonda. Wano mu Anointed tulina ekigambo Mukama kye yatuwadde eky'omwaka 2026 nti okwagala kukolebwe. Ffe saale yaffe tusaba nti okwagala kwa Mukama kukolebwe, so si okwagala kw'omuntu. Omanye abantu bakyemuukirira nnyo, baba ne babaagala ennyo, baba ne babasuubiramu ennyo, baba ne balaba nti be b'amaanyi, baba ne balaba nti ono yasobola, naye Katonda yasinga okumanya. Kati tukkiriza nti 2026 nga tugenda mu kulonda, Katonda okwagala kwe kugenda okukolebwa. Era muntu gwe nkusabidde, oba ogenda okulonda okulembeze Katonda yaba kukulembera, yaba akulungamya, kuba Katonda yasinga okumanya. Tukkiriza Katonda nti okulonda kwaffe kujja kuba kulungi. Tukkiriza Katonda nti okwagala kugenda kukolebwa, bwe kuba kukyusa buyinza, emirembe gijja kubaawo. Bwe buba nga bugenda mu maaso, emirembe gijja kubaawo. 2026 omwezi ogwa January nga 15 genda olonde, oyo Katonda gw'atadde ku mutima gwo, genda omuwa akalulu ate weekuume bulungi
Mukama abampeere nnyo omukisa. Shalom. Amanya gange nze Agaba Swed nsabira wano ku St. Dunstan Church of Uganda Nasuti Archdiaconry Mukono Diocese. Njagala okutuusa okwebaza Katonda ku lw'olunaku luno olulungi olw'amazaalibwa g'omwana we Yesu Kristo. Tusaba Katonda atuwe omukisa tweyongereyo tulabe Christmas ezijja mu maaso awo. Njagaliza Abannayuganda bonna Christmas ennungi, Christmas ey'eddembe, era nga na nsonga nnyo nga tugenda mu kulonda. Tutandika kulonda kwaffe nga 15 tulonda ba president ne ba MPs, naye twagala nnyo eggwanga nga lirina eddembe. Ekkanisa eyagala nnyo eddembe. Ekkanisa tesobola kubaawo nga waliwo obutabanguko. Tulaba obutabanguko mu mawanga amalala nga South Sudan, nga Congo, nga Sudan, amawanga amalala mangi nnyo mu Africa n'emirwana gyaffe. Naye ku lwekyo tusaba nnyo Katonda atuwe emirembe, atuwe omukisa, tubeere n'eddembe, tubeere n'abakulembeze nga bagenda okutugasa, especially ffe nga church ng'ekkanisa. Twagala nnyo eddembe, twagala nnyo abantu abagenda okutukulembera obulungi, tubeere n'eddembe ng'eggwanga lyonna. So abavubuka bannange mbasaba, let's keep peace, katubeere n'eddembe. Let's not be lured into any kind of violence. Bakuumaddembe tubawe ekitiibwa, bakole emirimu gyabwe, naffe tukole egyaffe, kubanga yadde tugamba twagala nkyukakyuka, naye enkyukakyuka erina tusanga nga tuli balamu. So mbakubiriza nnyo nga nange bwe neekubiriza mikwano gyange, let's have peace, katubeere n'eddembe ng'eggwanga, katubeere n'obumu, unity, kubanga we watali unity teri kigenda mu maaso. Watali ddembe tosobola kubeera mu ggwanga nga lirimu obutabangufu. Mbagaliza emirembe, mbagaliza Christmas ennungi, mbagaliza n'omwaka omupya omulungi. Katonda abakuume. Voice of Richard, omukristaayo wa St. Dunstan Church of Uganda nga tusangibwa wano Mukono wa Antone. Njagala okwagaliza abaami bonna kubanza akulira abaami wane Mukono Church of Uganda. Njagala baagaliza amazaalibwa amalungi aga Yesu Kristo Mukama waffe. Okujja kwa Mukama waffe Kristo kitegeeza eddembe, okwagaliza n'okubeera n'essuubi. Era kino njagala kiwa abaami bonna nga mwebulira abavubuka n'abantu bonna tugenda mu kulonda, naye nsaba okukuuma eddembe, kubanga mu byonna abakulembeze be tulonda be bagenda basinga obeera obulungi okusinga ffe ababeeramu nga muswago. Nsaba tukuuma eddembe, omwaka ogujja tutambuze nga tutambulira mu Yesu Kristo Mukama waffe Kristo. Kambagalize amazaalibwa amalungi n'omwaka omulungi. Mukama yeebazibwe abooluganda. Nze ababuuzaako nze Emmanuel Amos bakijjukire. Ndi musajja muganda era nga nsinzirira Mukono wano mu Antony, tuli ku St. Dunstan. Sekukulu ennungi oba amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Abavubuka mwenna, abaana, abazadde baffe abalungi, bagadian abatukuuma, bambi tubagaliza amazaalibwa amalungi okuva wano ku St. Dunstan nga youth department. Abavubuka mbagaliza okusanyuka okulungi nga tuli mu kiseera kino ekya ennaku enkulu. Bambi kyembakuutira kiri kimu nti temusanyuka kuyitirira. Amiina. Musanyuke naye nga musanyuka mu kwagala kwa Katonda ate era ne mu mpisa ey'Ekikristaayo. Nga tusemberera akalulu mu January, nyongera okubakunga ate era okubakubiriza nti nno tukuume eddembe ate era tubeere n'emirembe mu buli kimu kye tukola. Tuleme okujanjawaza ennyo